bwe yaninidde ebisiyaga nange naninoonyeza omulala gwembirya. Omukolo gw'abasiyazi baali basajja baali bakazi? Baali basajja. Soko nyumvire ku ntono byatandika biti. Natukako nga njagala nakwewa butwa. Omusumba bw'omugaa nti ono abadde andi ebisiyaga ankwatirira ddamu ati omusumba. Musumba namunnyonnyola. Nze kati ekintu kyemmanyi nze nkulidde tata wange mulokole. Mama wange mulokole. Sikeraako kumakya ngenda mu ddiigi ndala. Bulokole bw'omanyi? Bulokole bw'emmanyi. Embeera eno yakutuukako wali ojubirire ku maama wo ne taata? Naginyumyako ne maama wange. Tata wange si mwangu wakwogera naye. Maama wamutandika oti? Namunyumiza kuba maama wange yali amumanyi. Ne mugamba maama okimanyi omuntu bw'ati ne bw'ati ali ebisiyaga. N'akyewuunya. Naye nina mukwano gwange era eyo mu kyalo bamuyita Jimmy. Jimmy n'ekimunyumizaako Jimmy n'aŋŋamba oyo Guy kyoyogera kituufu. Ne Jimmy ali mu kyalo? Jimmy makanika. Yagamba oyo Guy bwe yajjanga eno yasulanga wano. Naye nga seebaka. Ekisooka tayagala kunaaba abeera akwatirira. Nga bona akola romansi eri omuwala oyo Guy golaba. Tuddiremukko omusumba bw'omugaa nti ono abadde andi ebisiyaga ankwatirira ddamu ati omusumba. Musumba namunnyonnyola ne mugamba muzeeyi mukwano gonna oyo ali ebiki ebisiyaga n'agamba ekintu ekyo nali nkikoze eki ali nkiwuliddeko n'agamba naye sikikakasa kuba nze tabikola bitya naye nze kye nalowooza naye nze kye nalowooza mu mutwe gwange Guy ono alabika akageri oli oba kaali kyaliwe takimukola kwaye Musumba nga sisulako naye kati ndowooza oba mutya olw'okubanga naye nga Musumba ye yaŋŋamba yali akikoze eki si gwe gusoose naye yali akiwuliddeko. Yali akiwuliddeko. So ekintu ekyo kitoshaliza nnyo obulamu bwange. Butya obeerawo n'owulira n'okijjukira n'owulira ensisi? Kale wali obaddeko awo nga weesiga omuntu nakutula omutima andi a Bible ojjamu yaga twesiganga abaana b'abantu twesiga engoye yatutonda. Kati nali mwesiga. Yali okola nsobi. Katonda yali osanga akuyamba. Ensi yo bwetyo. Zola nesiga sisita wange ne muwasereza n'azibba. Omwana w'omuntu bw'ati agwa. Kakati ebintu ng'ebyo labongo bitokyalize nnyo obulamu bwange. Natukako nga njagala nakwewa butwa. Labongo nze ndabye ennaku ku nsi kuno. Mu myaka gyange emito ndabye ennaku. Era simanyi oba olunaku lulikya Katonda n'aviirayo nannyamba. Lwaki takuviirayo nga kayimba go wakayimba? Ogumya balala go tosobola kayimba kwegumya. Nze nkubuulira. Go wayimba akayimba anaatera okuyamba. Ati ze anaatera okukola. Sokaddemu. Mulindeko Yesu anaatera okukola. Ebyo by'oyitamu owange anaatera okukola. Nomanyi olabalaba bogo. Ate kayimba ko kayimba. Ate gwe toyira ssuubi. Kati ebigambo bikuyambira. Andi katolaba. Nze nyimba obuyimba obwo ntera obukola. Nga ndi munaku. Nga ndi munaku nga ndi maziga. Kakati gwe ate oyimba obuyimba ate gwe kenyini obuyimba tebukolako kati waki obuyimba? Ani kati binatandikira ku gwe n'obanga enjiri eri abalala ate okwetuga kinene. Nina akayimba kagamba zijulize ekikompe Mukama kike genkabya bange gamala
kati nzengena nenkola obuyimba nga ndi awo ennaku ennuma enjala ennuma nenkola obuyimba nzijulize ekikompe Mukama nyimba zaye nzira mu kitabo kayimbe mwako nzijulize ekikompe Mukama kike kyenkabya bange kimala kike bwe kati bwe kali basi tetuganya amaziga gabaddewo bango baganyiza naye nzizo gy'oli munnange onzijulize ekikompe Mukama kali bwe kato kali mu katabo mu kitabo kyange nonya sente za studio sente zikyamuze nina kujja koze wano nina obuyimba waliwo omukisa muzinda kuno kuliko amafuta Katonda era asaba akwatireko kati nze buli wembeera mu nnaku alwala bongo emabega kaawo nina omulimu gwe nabadde nfunye naye nga gwakusimoggola bala mirambo agamba ngade ofuse kayipiro ati kakati embeera gye tulimu naye nagwa mulimu twebaza Mukama olw'ekisa ekyakuteekako n'ogufuna nga bwe tusaba Mukama gye tusubira gitusaanira ne gitaliko ntiisa mu bulamu bwaffe kasobe tumusinza olw'ekyo tudde wali odo kyanyumiza mukwano gwo akunyumiza mulokole mbu yagenda okutimba omukolo gw'abasiyazi ebintu bino byonyumiza ate binsobedde busobezi omukolo gw'abasiyazi mukwano gw'omulokole yali mutimbi wa mikolo ne bamuyita bamuwa omulimu nagana akutimba omukolo gw'abasiyazi omukolo gw'abasiyazi baali basajja baali bakazi soko lyumvire ku ntono byatandika biti baali basajja naye kyekitategeera bulungi naye balayika oba era nabo baali balokole kubona omukwano gwaye mulokole yakutandika ati kati nga bona omanyize nagamba nze mikwano nze abantu mbanyumize eyo story yoyo omusajja yali andidde ebisiyaga nangamba oti mayi nange natimbye ku mukolo gw'abasiyazi gwaliyo obusaabala bayitayo zira nnumbu nangamba oti mayi natimbye ku mukolo gw'abasiyazi gutya mbaga yennyini uwakizana abasiyazi okwekuba embaga bantu bakola ebintu mu kyamaala bongo era yangamba guli omukolo gwaliko basajja bokka tekwaliko mukazi no era naye bwe yamala otimba ne bamugoba ndoza besiyaga ekiro kira gwali mu kikomera ne bamugoba n'agenda yakoma ono na bintu kati na bongo ebintu byetwogerako bituufu mukolo gwali gwambaga oba gwali mukolo basiyazi get together bazze kwemanya biki bali bakola mbaga yennyini nga bona ateeka reception mbaga yennyini labonga ebintu byetwogerako bituufu ate ze njagala okubuulira omanyi bagamba gyosulanga ebirowoozo gye biri gyokeera oba ememe Jesu kati nze labongo nze ondaba nze sigera kwogera ku kintu kyakyo nasigera kwogera ku ki nze ndi musajja mulokole nze ebisiyaga biri mu balokole yategeera atya nti omukolo gwali gw'abasiyaga yagitegeera tugago tokimanya labongo mbuki yakimanya kuba yaddayo ekiro okunoona ebintu bye ng'omukolo guwedde ate kyeyalaba ng'omugole musajja n'omukazi musajja webeekisinga bekuba emimwa ebintu bino labongo bizze bibeerangawo bibadde ate kakubuulire labongo ankunyumize bantu era abaana baffe nze buli muntu alaba vidiyo eno ndawo muweera amagezi teweesembereza bantu bali babisiyaga simanyina kyetugenda kukola naye ensi etabuse ate baana bakatonda mwenna abandaba muwegendereze nnyo abantu abo abayimba gospel abo abajja mbutukusuza simanya dadi biki ebyo mubegendereze kwawula abantu labongo naye bayibuli egamba nti abaana bakatonda bagenda okukiika
n'omubisitaani n'agendera muki mu bbo. Kati tufunye obuzibu mu church nti waliwo n'abantu abajja okwenoonyeza ebyabwe mu church nga ye agenda gikozesa nga advantage naye ng'agenda kwonoona abantu ba mu church, baana ba mu church. Kuba kati Labongo omwatu kati omusajja ng'oyo omulaba mulokole muyimbi wa gospel bwe yanindidde ebisiyaga nange naninoonyeza omulala gw'embirya kitegeeza ekizimu kiba nange kikoze kitya twambadde nange we noonya omulala n'omulala kati n'oteeberezaamu emirembe gigenda bbeera gitya. omwana Katonda ali eyo sooka owulirize essimu yo n'amaloboozi gano. Waliwo eyasooka eyanga nti wali omukutta ekiro mwali musuze mwenna ng'oyagala kumukwata omukozese. Naye nange neneekengera neŋŋamba nti bayinza okuba baagala kwonoona linnya lya muyimbi sinakindi nakwonoona music we kubanga abantu abatuwalana naddala nga ffe abayimbi bangi naye nga bayinza okuba waliwo ayagala okukuba obuweereza abo waliwo atakwagala so paka olwaliro nga naye nkankwate essimu yange eno ngezeeko okulaba nga njja information muntu ono. Naye nga wali owuliddekoko naye nga wali owuliddekoko ku mbeera z'ekisiyaga mu makyaki. Era mbiwulira era tewaliyo era byesiina kwetantala bagambye buli kimu kyoteekeddwa okulaba nti oteekeddwa oba kyoyitamu. Abamu tubatudde naye n'olwala n'omalako omwezi nga teri bategedde nga ne bw'oba olina smartphone nga tosobola postinga bagamba nti noonyaza ddagala. Ababirimu babibeeremu ababyagala babisupportinge birimu era sibyagala. Tugeyase mu interview yaffe eri previous okakasa ku ngeri omusajja ono gy'ayogeramu. Kati Labongo bino ebigambo bye ngenda okukugamba nga ndi open naawe. Omusajja gwe njogerako ye musajja kyasinza okuba omuwombeefu ennyo. Ye musajja gwocha katikati kakuweka story. Ennaku zino yatugamba bwe yali akulaba amoocha omuliro. Ennaku zino yali yavuuna ebigere mu omuliro gwakomawo. Oshege yali yavumba ebigere mu omuliro gwakola ki gwakomawo naye ebigere byawona dda. Naye kati akyesiba plaster n'akwata omuggo n'agenda ng'awonya eggera bw'ati abantu bamuwesseemu. Oyo yennyini bigere byokka si mabega. Ate wamanyi otya nti byawona toli musawo. Ate nze nkubuulira mazima. Kati Labongo omusajja oyo ye musajja kyasinza okwewombeeka ennyo. Era ne bw'omusaaga ye atambula n'ebyokulya mu nsawo ye kizibu omubuuka nti musajja muzibu. Naye ate yekka amulala kyasinza obbaalaala. Ebigere babiri baako nga birikama nga biraga bya muliro bamwokya ebigere byonna babyokya bamwokya kyo kiti. Ani yamwokya? Tera yanyumiza lagaamu maama w'omuto oba jjajjaawe oba sengaawe we wati awo naye nga byakikaawo bitu oba kwe yava kukyawa abakyala simanyi naye byonna ne bijja ebyo byajja kyo kituufu. Ebiseera bisinga ndooza n'abazadde ebintu bye tukola abaana baffe bisobola baleetera okukyawa genders ezimu nti nze nakyawa abasajja nze nakyawa abakyala olw'omukyala kye yankola ndooza naffe ak'obuntu ebiseera bisinga ne mu mbeera ng'etabuse tukasigazengamu. Tekyo ngambye ebigere byonna baabyokya byagongobala. Tebyagongobala naye biraga nti byabyokya omuliro. Ambale engatto ayambala engatto so byaddamu ne bittuka. Kati mbo byaddamu ne bittuka omuliro guli ne guttuka naye kati byali biwona kuba
byawona naye kati y'okumayo oli omusajja mubbi mubbi yenyini yesiba biplasta neyeyamba alaga abantu nti ebigere biki agenda mu kanisa n'asaba obuyambi. Kigendemu kisigala ku kyebisiyaga ati kati Nabongo abasajja abo balaba abali b'ebisiyaga balina buli takiniiki magezi. Oyo omusajja asobola okujja n'akuleetera amagye ag'empogola n'aleeta bujwisi n'aleeta amata asobola okukubira esimu naga naye mukwano ng'onkyaye nnyo naye nga musajja yagikubirako n'agamba naye ng'onkyaye tokyanjagala naye nga musajja nga amaze okwagala okwegezaamu obusajja nabukwekwe yakabina ng'empala agijjeemu yali mu kinu tuli mu buliri n'akisika ne kikka yasika ekinu kye nekikka nga obusajja busongodde Nabongo nze kubuulira mazima oyo omusajja nze ne bwembeera naye mujulira maaso ku maaso lwakuba ayinza okutya okujja mu interview. waliddeko ku mwana omuto ali wansi w'emyaka 18 yagwe basiyaze mu kyaki ng'agamba kale nga bagamba bamusiyaga ebyo nali mbiwuliddeko naye sibamanyi naye nali mbiwuliddeko kuba nina n'essomero erimu ery'abalokole nawulirako nga basiyaga naye simulabangako naye kubiwulirako nali mbiwuliddeko okubiwulirako nali mbiwuliddeko so okulaba omuntu gwagambye wakuba nti musiyazi gwe mulundi ogwasooka ate kyali kintuuseeko gwe mulundi gwe ogwasooka mukama olwo olunaku singa alujja mu bulamu bwange yali kutegeka fuuka w'amaanyi gwomanyi okuzuukuka ka sesota wa musajja munno akuliko bantu bazibu mwana Katonda ali tugenda kweyongerayo n'emboozi eno kasooka tugipozingire wano leero. Isufu soko nyimbira akakayimba kamuko kyasinze okwagala akayimba kaike kyasinze owulira noga nti kano singa nfuna omukisa nenfuna omuntu anyambako nampa ku buyambi kenjagala okukola video kenandyagadde okuyimbiranga Mukama ku Sande oluyimba nina obuyimba bubiri naye n'akayimba kensoka okwagala lowooza kamaze ndowooza kati omwaka mulambe mu studio naye bakayita Naaba Musaayi kagamba Naaba Musaayi gwe gunaza n'empona n'entukula Naaba Musaayi era ne Yesu byakola bye binyumira Naaba Musaayi gwe gunaza n'empona n'entukula Naaba Musaayi era ne Yesu byakola bye binyumira balina obusaale nze ye mundu yange anwanira entalo ko n'abantu bange aŋŋondeza obulamu simutakunze wa kitwalo nnyo onaakutula ne kebo ezaali zaalema nze namutya nnyo nzaani gwasembeza atalina pulaani kati laba nakyukamu ebya Yesu b'amaanyi aŋŋanira entalo simutakunze wa kitalo nnyo onaakutula ne kebo ezaali zaalema nze namubaako Naaba Musaayi gwe gunaza n'empona n'entukula Naaba Musaayi era ne Yesu byakola bye binyumira Naaba Musaayi gunaza n'empona koko ewulira
kayima ko kagala nnyo. Demo some namba. Enamba yange eri 0700 8 32 78. Endala eri 0702 96 52 71. Jidem. 0702 96 52 71. Tujja kutandikira mu episode zaffe eziddako paka nga tuyina kye tusiza at least. Wera.